n'okubalibadde emitima gyaffe oyogere naffe ate twongere okumanya obulungi obw'okuwaayo omwana gwo okulwaffe tutambule nga tulongoosa ate nga bwe tutunuulira obwakabaka bwo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, Mukama mulungi ekiseera kyonna. Twebaza Katonda kubanga ekisiibo bwe kyatandika ne tusigala nga tukuŋŋaana Lwokusatu, naye kale newampadde tusigadde nga tukuŋŋaana Lwokusatu, naye Mukama atuwadde ennaku endala ng'Olwesande ate lwongedde okwongera okuwuliriza okuva gy'ali. Era bw'abanga akuwadde omukisa okuyiga okuwuliriza okuva gy'ali nga weebaza kubanga bw'owuliriza obaako n'ebyokuyiga ate ebyokussa mu bulamu bwo. Kale twebaza Katonda olw'ebyo byonna by'atuyigiriza mu kiseera eky'ekisiibo, ate nga nzikiriza nti byonna bye tuyize mu kiseera eky'ekisiibo tugenda kwongera okutambula nabyo era byongere okutulera olw'ekitiibwa eky'obwakatonda. Ebigambo ebisomebwa mu Makko, Kristo ng'alaga obulamu bwe nga bugenda okutambula era ng'alaga oba nga yeeteekateeka n'okulaga abantu oboolyawo oyo alimulyamu olukwe. Kirabise nga naffe tutambula ne Katonda mu kkanisa ye, naye nga naffe tuli bali bangwe kubanga ate ebyagala bikolebwe tetubikoze. Bw'otayagala kukola bya Katonda byakulagira, naawe oba omuliddemu ki olukwe. Kale byonna bye tubadde tukola abooluganda mu kisiibo kibadde ekiseera eky'okwefumiitiriza, okulongoosa, okulaba nti tutereeza obulamu bwaffe n'entambula yaffe mu bulamu bwaffe, ate n'okusingira ddala obulamu obw'okukkiriza. Kale Katonda ng'akumedde okumanya ebyo ebibadde ebikyamu mu bulamu bwo, beera mugumu owooluganda okulongoosa. Tolina kyovaawo, tolina kyofiirwa okuggyako okuweebwa obuweebwa ekitiibwa mu maaso ga Katonda. Ku makya mu Morning Glory twagabanye ekitundu ekyo kyabadde oba ekiri mu Isaaya essuula ya 5. Ekitundu kye twagabanye ku makya mu Morning Glory kyali kiraga nti bw'ojja mu maaso ga Katonda ebigambo byonna byakugamba aba akuyigiriza, era bw'abanga amaze okuyigiriza n'akusindika ng'akugamba nti genda, era bw'akugamba nti genda n'agamba nti by'ogenda okwogera nja kubikuyigiriza, nja kubikuwa. Kale nga mubuweereza okuyita kwonna Katonda kw'atuyitira abooluganda, ye yennyini yakuyigiriza by'ogenda okukola, by'ogenda okwogera, by'oteekeddwa okussa mu nkola. Tomanya oba oliawo ne Yuda Isukaliyooti enteekateeka ye yali tejja kulyamu Mukama olukwe, naye kyali gy'ali newankubadde nga tutunula nga ye yagenda eri bakabona abo abaali balina okumuwa ssente, naye kyali gy'ali okwekuba mu kifuba okuleka kyeyali ayagala okukola. Ate era ojja kwekkaanya nti ne bw'anaabanga amaze okumulyamu olukwe ng'amuwaddeyo, era yennyini ajja ne yeekuba mu kifuba ng'agamba nkoze kiki kino, ndiddemu omusaayi obutalina musango olukwe, era n'akaaba n'okukola ki, n'akaaba. Omuntu nga obanga otunuulira okuba ekifaananyi bwebyo bye yali akola n'okukaaba okwo kwe yakaaba, nzikiriza nti nokwali omuntu akaaba
kikyamu. Era buli lw'ozuula nti okoze ekikyamu ekiddirira ekikusuubirwa okukola kwenenya. Kati ye kye yakola kwetuga. Etegeeza nti bwe yalaba nga kyakoze talina na gy'asobola kukola ki? Kuddukira. Talina buwe, talina gy'agenda kugenda. Ng'ebuuza yeebuuza n'okwebuuza n'agenda waani? Yo wange ngenda kwenenya waani oyo anaŋŋamba nti kale osonyiyiddwa. Naye ng'ate nannyini kulongoosa y'oyo bwe yali alina okukkiririzaamu. Kale abooluganda bw'otunuulira ebigambo ebyo ebisoomooza ne tuyitamu, nalowooleza nti kale bw'oba osomye mu by'omu mirembe eky'olubereberye, Sura 16 olunyiriri olwo olwokuna, eby'omu mirembe ye 1 Chronicles chapter 16 verse 4 agamba nti era n'assaawo abamu ku Baleevi okuweerezanga mu maaso g'essanduuko ya Mukama n'okujjukizanga n'okwebazanga Mukama Katonda wa Isirayiri n'okumutenderezanga. Abo ababa bagenda okutendereza Katonda y'abassaawo, naye ate abassaawo ng'aba ayagala bamuweereze, batambulire mu maaso ge, bajjukize abalala bwe bateekeddwa okutambula, beebazenga Katonda ate n'okumutendereza bamutenderezenga. Bw'oba waakutendereza Katonda kitegeeza oluganda nti olina a special attachment, a special agreement with him, lw'osobola okumutendereza n'aba ng'akola amakulu gy'oli. Tutandika sabbiiti eno entukuvu ku lunaku olwasaana olwabadde olw'amatabi, era nga tutandika olunaku luno oba nga tutunulira amatabi baaniriza kabaka waabwe nga bagamba nti Ozaana, Ozaana omwana wa Dawudi, nga bamanyi nti nno oyo omwana wa Dawudi yajja okubakyusiza embeera. Kiringa obaolyawo ennaku zino yagamba nti mu kitundu kyaffe gundi aluddewo nnyo, kale twagalayo ku musaayi omuki omupya okusobola okuleeta endowooza empya kyekibaali balina mu biseera ebyo. Naye nga bakirina olw'okubanga Katonda yabasuubiza nti ndibaweereza kabaka omuggya, kabaka ow'emirembe agenda okubalungamya, okubalaga ekkubo ery'okukwata emirembe egitaggwaawo. Kale ku Sande baatulaga era ne batujukiza nti kabaka oyo yayanirizibwa mu ssanyu, naye emirimu egyamwaniriza nga giyimba Ozaana, Ozaana, ate ku Lwokutaano gye giyimba akoleki akomerere. Abooluganda, Katonda atuwadde olulimi olusobola okukola ebintu eby'enjawulo, naye ate ebintu eby'enjawulo Katonda ye by'atuliriza okukola byebyo by'aba akuyigiriza. Kale bw'abanga alina by'akuyigiriza, abooluganda agamba mu lunyiriri nti era n'assaawo abamu ku Baleevi okuweerezanga mu maaso essanduuko ya Mukama n'okujjukizanga n'okwebazanga Mukama Katonda wa Isirayiri n'okumutenderezanga. Katonda ataddewo ffe bwe tunaaba akumutendereza, bwe tunaaba akumwebaza, bwe tunaaba akujjukiza bannaffe, tulina okubanga gy'atuyigiriza. Bw'aba akuyigiriza ogenda kubanga osobola okujjukiza abantu ebigambo ebituufu era ebigenda okubatwala mu maaso. Kale olunyiriri olwo olwokuna olw'okubanga lutunulidde abo bagenda okuweereza Katonda, by'ebigambo oboolyawo ebisobola okukuwa thimu gy'osobola okutambuliramu ng'oyogera ku Zabbuli ey'ensanvu egamba bw'eti nti oyanguwe ayi Katonda okundokola, oyanguwe okunnyamba ayi Mukama. Bakwatibwe ensonyi baswale abanonye emmeeme yange, bazzibwe ennyuma bajeezebwe abasanyukira okufiirwa kwange, bazzibwe ennyuma olw'ensonyi zaabwe aboogera nti nyeenya, nyeenya. Bonna bakunoonya
bakusanyukirenga bajaguzenga, n'abo abaagala obulokozi bwo boogerenga bulijjo nti Katonda agulumizibwenga. Naye nze ndi mwavu, sirina kintu, oyanguwe okujja gye ndi, Ayi Katonda, gwe oli mubeezi wange era omulokozi wange. Ayi Mukama, tolwawo. Nti nga tutambula mu nsi Uganda, tulina abantu bangi betugenda okutambula nabo abasinga nga baseka. Tebaseka nti oba bakusekerera, nedda, wabula banyumirwa obiseera ebisinga buli oba oyita mu bisoomooza, mu ebyo ebikukuba, mu ebyo ebikumalako emirembe. Bangi nnyo bajja kubanga baseka, era mu kuseka kwabwe oluusi ebiseera ebisinga baseka olw'okubanga oyimiridde n'oyogeranga bw'olina Katonda ayinza byonna. Katonda asobola byonna. Katonda oyo asobola okukusitula n'akujja mu nfuufu n'akutuuza naki n'abalangira. Nti bwe bakulaba nga waliwo ebikunyigiriza, gwe yeewaanira mu Katonda, Oluganda tebalemwa okukusekerera. Ng'ojja mu kanisa olina okuba nga okimanyi nti si bonna nti banyumira okukulaba ng'okola ki, ng'ogendayo. Kale buli lw'oba ng'olina ebikutuuseeko, manya nti bangi nnyo abasanyuka. Naye agamba nti tofaayo ebyo byonna byonna nga biri awo, gw'olina gw'osobola okuyita nti oyanguwe Ayi Katonda okundokola, oyanguwe okunnyamba Ayi Mukama. Nti obuyambi bwaffe bonna buli mu Katonda akola ki? Ayinza byonna. Katonda ategeera by'oyitamu. Kristo ng'alaga abantu Yuda Isukaliyooti yali agenda okulyamu olukwe, yali abimanyi. Era ng'amanyi nti Yuda Isukaliyooti amulyamu olukwe amutwala mu ki? Mu kufa. Naye olw'okwagala kwe yalina, munnange ng'awulira n'emirembe, newamubadde munda tomanya bw'asobola kuba ng'awulira, naye ng'awulira emirembe, ngenda kubalaga nno. Nteebereza muteebereza, agenda kubalaga, agenda okukola ki? Okundyamu olwo, kubanga byonna ebigenda okubeerako ng'akola ki? Ng'abimanyi. Naye olw'okubanga yalina kitaawe bwe yeesiga, munnange ng'abyogera teyeefiirayo, lwakubanga yali ateese, ateekebbwa bulungi olw'obuvunaanyizibwa Katonda bwe yali amuyitidde era bwe yali amukwasizza. Abooluganda, nga tujja okuweereza Katonda, tumanye nti kuweereza Katonda tukola bibye. Era bw'obanga okola bibye, oteekeddwa okuba nga ye yakweteekerateekera osobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa Katonda bw'akola ki? Bw'ayagala. Kale nga tutambula, nga tuyitamu ebyo byonna byonna ebisoomooza abooluganda, tumanye nti tulina Katonda ayinza byonna. Tulina Katonda asobola byonna. Tulina Katonda amanyi n'ebirina okutubeerako ne waba nga abantu tebannaba kukola ki? Tebannaba kumanya nti Mukama Katonda ampadde olulimi lw'abo abayigirizibwa, ndyoke mmanye okugumya n'ebigambo oyo akooye. Azuukusa buli lukya, azuukusa okutu kwange okuwulira ng'abo abayigirizibwa. Abooluganda, mu kutambula kwaffe, Isaaya 5:4 nti Katonda yennyini akwezuukusiza bulijjo n'akuteekawo n'akusindika okugenda okukola, ye yakweyigiriza by'oteekeddwa okumanya, by'oteekeddwa okussa mu nkola. Nti ne bw'abaawo abo abalabika okuba nga kale banyumirwa ebisoomooza by'oyitamu, Katonda ali naawe owooluganda. Ojja kuwangula embeera gy'oyitamu, ojja kubeera muwanguzi, kubanga atugamba mujja kubeera muwanguzi n'okukirawo. Lwaki? Lwakubanga tuba tulina obwesige bwaffe mwoyo Katonda ayinza byonna. Era bw'obanga olina obwesige mwoyo Katonda ayinza byonna owooluganda, mukoowoozi, muyite buyisi,
mutegeeza ku byoyitamu yajja kukuwanirira, ajja kukuyisaawo kubanga mwesigwa. Ate byonna byasuubiza n'okutuukiriza akola ki? Atuukiriza. Simanyi waluganda kikusoomooza naye nga tuyita mu ssabbiiti eno, nga tuyita mu nnaku luno olwaleero, ng'enkya agenda okuweebwayo mu butongole mu mikono gy'abo abateekeddwa okutwala obulamu bwe. Abooluganda jjukira bujukizi nti kino kikujjukiza, it is simply a reminder nti Kristo yabiyitamu, ate bw'abiyitamu n'abiwangula. So tugamba nti no tuyita mu kiseera kino azi tekibeerangawo oba nga tetumanyi byaliwo. Ebyaliwo tubimanyi era nga tumanyi nti bino enkomerero ya wiiki eno tugivaamu nga tulina ku buwanguzi, nti ku musaalaba agenda okuvaako nga tuli baki? Nga tuli bawanguzi. Kale ng'ojjukira olunaku olwaleero yongera kwebaza, ng'ojjukira olunaku olw'enkya weebaza. Bw'oba ojjukira Friday weebaza nti neebaza Katonda eyawaayo obulamu bwe lwange, n'agumira ebyo byonna ebyaliwo, naye ng'alwana okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwange bwasibwa, nti ateekeddwa okuwaayo omubiri gwe, ateekeddwa okuwaayo obulamu bwe okulaba nti ffenna tusigala nga tuli balamu. Si ku nsi kuno kwokka, naye buli tebuyisi ku nsi kuno tuyingire tutule wamu ne kitaawe ku mukono ogwaki? Ogwa ddyo. nga naawe ogamba neebaza Katonda kubanga nanaazibwa omusaayi gwe. Kati owooluganda, Katonda ng'alina byakuyigiriza ng'olunyiriri wali oluganda, bw'otassa mu nkola, bw'otateeka mu nkola by'osuubira okukola, kitegeeza toyise. Tebiina kye bikuyambye, tebiina impact mu ggwe. Banaategeera ku kintu omanyi Katonda era alina byakuyigiriza bw'otadde mu nkola ebikoze eki ebikuyigirizibwa. Tuyise mu kisiibo, ebyokuyiga bibadde bingi kubanga emiramwa gye baatuwa gibadde mingi okuva ekisiibo lwekyatandika. Ate Mukama n'atukola bulungi nti tewaliwo olunaku lwe batabegedde ku miramwa egyo. Mu morning glory gyogeddwako at least munaku zetutabaddeewo ku lwokusatu. Kyokka ate olwokusatu nga gwogerebwako omulamwa ogwo ku makya n'akawungeezi ne gubeerako n'engeri enjawulo era gyekola ki gye gwogerebwamu. Owooluganda, Katonda kiki kyatadde mu bulamu bwo? Olaba kyoli kimala? Olaba kyoli kisanyusa Katonda? Bwezekyeri essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omwenda, Ezekyeri 9:9 waliwo ebigambo bino 8:6 kansome 8:6 then 9:9 nti awo n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu olaba kye bakola, olaba emizizo emikulu ennyumba ya Isirayiri gye bakolera wano, ndyoke neesambe wala awatukuvu wange, naye onoolaba nate n'emizizo emirala emikulu. Abooluganda, jjukira nti no Katonda atuula watukuvu, naye ate Katonda w'atuula ye yeekaalu ye. Kiki ekitegeeza nti Katonda bw'aba waakwesanga watukuvu we, kyangu nnyo naawe omuntu ateekeddwa okuba yeekaalu ye, okuba nga tali mu ggwe, kubanga eby'emizizo by'okola mu maaso ga Katonda biki? Bingi. Kyokka ate ne mu kkanisa kalina mu kizimbe kyaffe kino seetaapu kyetwazimba obulungi n'omutima n'okwagala, kyangu nnyo okuba nga Katonda talimu, kubanga bwe tukola byonna byonna bikontana n'enjigiriza n'enteekateeka yaani ya Katonda. Ne tukisigala nga tujja nga tukuŋŋaana naye nga munnange Katonda yakola ki? Bakyogera batya nga yakola ki? Nga yatema dda. Naye nga mu kkanisa musigadde mukola ki? Musaba naye nga musaba jamu kubanga nannyini mutakola ki? Tatudde mmwe. Jjukira nti nno ffe yeekaalu ya Katonda.
bw'aba tasobola kutuulamu ffe tomusuubira kubeera wekuŋŋaanidde. Mwenda n'agamba nti awo n'aŋŋamba nti obutali butuukirivu bw'ennyumba ya Isirayiri ne Yuda bungi nnyo nnyini, n'ensi ejjudde omusaayi, n'ekibuga kijjudde okulya ensonga, kubanga boogera nti Mukama yalekera ensi, so Mukama talaga. Mukama oyo bwe tugamba atalaga yayogera ebigambo bino mu Yeremiya 23:24. Yeremiya 23:24 ng'agamba nti nze ndi Katonda ali okumpi, bw'ayogera Mukama, so siri Katonda ali ewala. Waliwo ayinza okwekweka mu bifo eby'ekyama ne simulaba, bw'ayogera Mukama. Sijjula eggulu n'ensi, bw'ayogera Mukama. Kyokka lwa tugamba Katonda atalaga. Olw'okubanga ffe tulina amagezi kaakano agategeera, ffe tusobola okulaba ebiteekeddwa okukolebwa mu kkanisa, kale Katonda takyalina ki? Takyalina makulu. Abooluganda awo tajja kubeera. Naye mu kkanisa tujja kusigala nga tukola ki? Nga tukuŋŋaana. Kati ku lunaku nga luno nga twongera okujjukira Kristo bye yayitamu, ng'abiyitamu olw'abaana b'abantu bayagala basigale nga balamu. Abooluganda, weekube mu ttooki, kubanga olunaku olwokutaano ne Sande akiggala, bakujjukiza nti yakiggala. Kinaalabika kitya ng'osigadde nga bw'waki? Nti emyaka gyonna Setaapolo gyebaddewo, you are the same person. N'ekisibo kaakano kiweddeko. Okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuzze n'azuukira, n'osigala nga you are the same person. Ojja kuswala owooluganda, kubanga ojja kuba tolina makulu eri Katonda. Naye eri abantu eri ensi, you will profit them. Mu maaso ga Katonda ojja kuba omuntu atamugasa. Kale nga tuyita mu wiiki eno, abooluganda, weefumiitirize, omanye by'obadde okola, omanye by'owalaalizzaako empaka olw'okubanga tuyagala kutereeza byebyo by'onywereddeko. Nti Sabbiiti ya ssuubi, omuntu abonaabona, Kristo abonaabona olw'okulaba nti ffe tubeera mu mirembe, tubeera mu ssanyu, tubeera mu kwagalana. Bw'onoolemerwa okufuna Kristo owooluganda, mu maaso ge ojja kuba tolina mugaso. Bwe twabadde mu kuziika Eruwama, okuziika Bibya Mukasa, Reverend Canon erinnya Silent Bulungi bwe yazi yatuwadde ekyokulabirako, n'agamba nti abooluganda, obadde omanyi nti waliwo abantu abaafa emyaka 10 oba emyaka egigenze giwera, nga baafa naye nga bakyajjukirwa, naye nga waliwo abaafa ebbanga siddemu, naye nga n'okweragirwa baakola ki? N'atuwa solution. Abooluganda, tulongoose. Wali yagamba okulongoosa lini? Abooluganda, asobola okulongoosa ali omu, ye Kristo. Bwe ne bw'onooteekamu amaanyi go agafaanana gatya, you're wasting time. It's only through the precious blood of Jesus Christ. Musaayi gwe gwokka gw'okusobola okukunaaza ne bakulaba ng'oli muntu wa njawulo. Endogoyi bwe yasemberera Kristo teyasigala kyekimu. Ekitiibwa Kristo kye yayambala naye kyeyatambuliramu n'endogoyi kyeyakola ki? Ekyezaana naawe owooluganda ng'ofunye Kristo, you'll have that. Ojja kuba n'ekitiibwa eky'Obwakatonda. Ate ekyo weetaaga, kubanga ekitiibwa eky'Obwakatonda obeera nakyo mu nsi, naye ate ne bw'ova mu nsi okola ki? Ogenda nakyo. Kale abooluganda, tulina okwebaza Katonda kubanga yatukolera enteekateeka ennungi for our lives.
yateekera roadmap gye tulina okutambulirako okulaba nti tuwangula ensi eno tuyite mu buyisi nga tuli baki nga tuli bawanguzi. Era bw'oba n'ekikusoomooza kyonna kyonna ye yalina okukuyamba ye yekka yasobola okukuyamba n'akutaasa mu ebyo ebiba bikuzitooweredde. Zabuli eya 40 olunyiriri olw'13. Zabuli ya 40 olunyiriri olw'3 nti era n'oluyimba olujja alussizza mu kamwa kange kwe kutendereza Katonda waffe. Bangi abanaalabanga ne batya ne beesiga Mukama. Aweereddwa omukisa omuntu eyeesiga Mukama n'atabassaamu kitiibwa ab'amalala newankubadde abakyangira mu bulimba. Ebikolwa eby'ekitalo byewakola Ayi Mukama Katonda wange bingi, n'ebirowoozo byo ebiri gye tuli tebiyinzika kukulongookera kinnakimu. Nti abooluganda bw'obanga oliridde Katonda, bw'obanga olinze oyo ajja kukuwa oluyimba oluki olujja. Kyokka ate buli lwakuwa oluyimba olujja kitegeeza n'ebigambo abikyusizza. Tokyayogera biri, bagenda okuwulira ng'ebigambo ebivaamu byebigambo ebirina essuubi, byebigambo ebizzaamu abantu amaanyi, byebigambo ebiraga abantu nti bamuwendo buli omu nga bwakola ki nga bwali. Kale kkiriza Ayi Mukama okumponya, yanguwa okunnyamba Ayi Mukama. Bakwatibwe ensonyi baswazibwe bonna wamu, abanoonya emmeeme yange okugizikiriza. Bazzibwe ennyuma banyoomebwe abo abasanyukira nze okulaba akabi. Nti abooluganda lwakkiriza Katonda, olutalo si lulwo, olutalo lwani? Lwa Katonda. Gwe kasita omwesiga otunuulira butunuulizi ye. Lwe luyimba olwo nti all to Jesus I surrender, all to him I freely give, I will ever love and trust him, in his presence daily. Nti bw'olukwata n'obimukwasa, munange ndikukwasizza, ate tuteekamu maanyiko kulaba bw'ono obigusa. Okoze eki? Obimukwasizza. Kasita obimukwasa tuuza nniya omulindirire paka baanaakuwa ekyokukola ki ekyokuddamu. Bw'obanga oyagala kugula ttaka, Katonda wandimusabye otya? Twebuuzangu ebuuza. Maama Lumulwa, bw'obanga obadde oyagala ttaka, Katonda omusaba otya? Jangu wano ku muzinda lwakuwulire, akuwulire bulungi. Bw'oyagala ttaka omusaba otya? Jangu. Oyagala ttaka. Katonda wange nkwegayirira osobole okunnyamba, osobole okufuna ensimbi ezikola ettaka. Tweyanziza nnyo, tweyanzike. Oyagala ki? Oyagala ttaka. Kati bw'oba oyagala ettaka, sente zigiramu wa? Sente zezigula. Teriyo bafunye ettaka nga tebakozesezza nsimbi. Wangi? Bonna teriyo bafunye ettaka nga tebakozesezza nsimbi. Gye bali. Sekitegeeza bwe mba njagala ttaka, Katonda nina kumusaba ki? Engeri gye naafunamu ettaka ye y'amanyi. Asobola okukuwa ssente,
asobola n'okuwa omuntu akuwaaki ye yamanya. So kati gwe bw'obanga omusaba mutegeeza owooluganda ky'oyagala tomubuulira ngeri gy'alina kukikukolera. And that is where we go wrong. Bw'oba omusaba omubuulira ne methodology bw'alina okukola ki? Kati Mukama nsaba ompe gundi ampeeyo obusaki, ompe gundi ampeeyo okuli, ne gundi ampeeyo bw'ati, ngenda kunzikanga ettaka akoze ki? Oyagala ki? Mubuulire omutima gwe kikukola ki? Okimulekere. He knows how to go about it. Ye yamanyi bw'anaakikola ki? Endowooza eyo si eki? Bw'oyinza okulowooza nti weetaaga ssente naye nga yamanyi kinalina bwagenda okuleetaaga akola atya? Oba nga kalina fomula gy'ogenda okukozesa. Abooluganda, all to Jesus I surrender. Kale bw'obanga you surrender to Christ, to God, kakkana tuuza ndiye owooluganda. Omuleke byakola byakola ki? Byasinga okukola. Kubanga ebyo byasinga okukola, ebyabo abamwagala, ebyabo abamwesiga, agambye nti nze neesiga, oba gwe weesiga bwensizaani Mukama. Bw'obanga omwesize, kyekimu n'okujja ng'omanyi nti n'omuzaddewo oba mwami mukyala we yasobola okukola ekintu. Bw'omugamba nti owange kino njagala kikolebwe, omubuulira engeri y'okukikolamu. Bw'omutegeeza butegeeza ekyetaaga okukola ki? Gwe n'osirika kubanga you have trust nti omuntu oyo ajja kukola ki? Ajja kukikola. Agenda kukikola atya? Yamanyi. Naye gwe weesiga that person can handle the challenge you have. Ye Katonda owooluganda. Nti kasita omwesiga bw'omutegeeza butegeeza ng'okola ki? Ng'owummula. Ye yamanya bw'anaakikukusa. Kale abooluganda nga tutambula tumanye nti nno n'ebyo ebitusoomooza ku bantu ab'enjawulo, he knows how to handle them. Bw'abaawo omuntu oluusi akwogerera aleka okubanga akukwongerako ebigambo, gwategedde Katonda sikiga, omuleke gy'akole ki? Akole. Ogenda kwesanga ng'oluusi gy'okoma okwogera tulitaliet okuzzaayo ebigambo, ate naawe ogenda kubanga oyomonera ku ki? Bwonoonyi. Ne by'otandikoze oba ne byakadagaliko okubanga ddala tebiriiwo, olwo n'oluwa obusiigi kwe bisobola okutandikira okubanga bikola ki? Nga weebiri. Give trust your consciousness. Okkiriza nti no Katonda asobola okufuga obulamu bwo. Simply move on positively. Era omuleke afuge, omuleke akole, kubanga ebyo ebitayinzika eriffe bye byasinga okukola ki? Okukola. Ate ekyewuunyisa nti akola bitusinga, naye kitegeeza nti n'ebyaffe ng'abantu ne tukola, ate Katonda byakola ki? Kakola asookera ku bibyo. Kyengamba nti it starts with the abilities you have, but it goes beyond your capabilities. Ye asukuluma ku ggwe, tolina ky'okwenkana okw'oluganda. His God in the making. Ye mutonzi nawe yakuteekawo, ebyo byonna akola ki? Abimanyi. Yabimanyanga tonnaba nakubaawo. Kati ng'olina omuntu ng'oyo, abooluganda munoonye. Eno ewiiki ekomawo ekomekereza ekisiibo, kubanga tulunzika tuyimba buwanguzi. Aleluya. Ogenda kwogera bwogezi, oba ogenda kwogera ky'otegeeza, oba ogenda kwogera ng'olaga munnanfuusi. Otegeeza aleluya, praise the Lord, oba praise the sins that I have, praise the wrongs that I do. Oyo atendereza Katonda aba alongooseza mu maaso gani? Mu maaso ge. Kale owooluganda olina okutegeera ekyo
ng'olwosanyuka nga weenyumiriza mu Katonda agambye mu Nnyiriri olwokuna nti bonna abakunoonya bakusanyukirenga bajaguzenga n'abo abaagala obulokozi bwo boogerenga bulijjo nti Katonda agulumizibwe. Abaagala eki obulokozi bwo. Kitegeeza nti oluganda okugamba nti Mukama yeebazibwe kitegeeza ye treasure, the salvation. Katonda gy'awa. Weenyumiririza mu bulokozi, mu buwanguzi Katonda bw'atuwa. Ate bw'obanga obwenyumirizaamu kitegeeza otambula bulijjo okunyweza ebyo Katonda by'ayigiriza era by'ayagala ffenna tukole ki? Tutambuliremu. Kale okusaba kwange Mukama atubeera abooluganda tunoonye Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Abamu batera okugamba nga waliwo eyogera eyo emabega nagamba nti kyangu nnyo okusomera mu ssomero n'ovaamu ng'essomero terikuyiseemu naye nga olikoze eki oliyiseemu naye ng'essomero terikoze eki kitegeeza nti the school has not had any impact on you. You simply went through wayitamu muki naye bwe liba nga likuyiseemu kitegeeza liba likwongeddeko amagezi, likwongeddeko okutegeera, likwongeddeko okulaba ebintu mu ngeri eyaki. It is very much possible nti naffe tuyita buyisi muki mu kkanisa, tuyita buyisi mu saavisi zetujjamu naye nga zo saavisi tezikoze eki tezituyiseemu. Ng'obubaka bonna okubuulibwa tebukola ki? Tebutuyitamu. Ojja n'oyitamu ojja oyingira wali n'ovumira wali oyingira wali. So oyita buyisi muki? But the word of God has not gone through your life. Bwe kusaba kwange bwe tukuŋŋaana abooluganda ekigambo kya Katonda kibeeko n'ekituula mu bulamu bwo kikukyuse kikufuula omuntu ow'enjawulo. Bwe kinaakufuula ow'enjawulo Katonda ajja kukubanga mu ngalo ajaguze nti ndi muwanguzi. I have that soul, I have that heart. Bw'okinaakulema ekyo Setaani yene pata ajja kukola. Setaani pata ajja kukola ki? Ajja kukola. Akuŋŋaanye bangi oyo twamunywezero twamufuna. Talina gy'akola ki? Mukama atubeera abooluganda tuleme okubeera abasibe mu bintu bye tukola. Kubanga bw'onoobanga oli musibe tojja kusobola kweyagalira mu bulokozi Katonda bw'akola ki? Bw'atuwa. Kale n'owunzika ogamba nti naye nze ndi mwavu, sirina kintu. Omuntu omwavu mu maaso ga Katonda ye muntu alabika okuba nga tajjuzibbwa to fullness mu ekyo ky'asuubirwa okuba nakyo. Nti bwe kiba kigambo kya Katonda oli mwavu kubanga ekigambo kya Katonda kyonna tokola ki? So buli ssaawa oba oyaayaana okuliisibwa, buli ssaawa oba oyaayaana okunywezebwa kubanga oli munafu. So tolina maanyi gasobola kulwanyisa mulabe Setaani olw'okubanga fuli tosobola kulwanyisa mulabe Setaani oluganda oli mwavu because there is something that you lack. It is not about money. Osobola okuba n'ebimu bye weetaaga mu bulamu okuba nabyo ate biteekeddwa okuyamba okuweerezaani Katonda. Naye n'okuba nga tolina knowledge, wisdom, understanding ekuyamba okuweereza Katonda oli mwavu. Naye mu nsi osobola okuba omugagga olwa ssente naye olw'okubanga mu maaso ga Katonda you are 0%, oli mwavu nnyo. Kale nga tutambula abooluganda twebuuze obugagga bwange buli ludda wa? Ndi mugagga mu maaso ga Katonda
nina ekyetaagibwa ekyetaagisa okusobola okuweereza Katonda n'omutima gwange gwonna n'obulamu bwange bwonna. Ekitundu ekyokusatu mulimbo olw'ebisatu kigamba tole ebitundu byange byewanja mu buba nwanekane Setaani n'okumuwangula omwoyo n'omubiri Yesu ambiguwe newayunga Satana omuliro gujje. Katonda agenda kukozesa omubiri gwo ng'amaze okugujjayo gye gubadde gukoze eki gubulidde gye gutateekeddwa kubeera owooluganda. Era bw'omanyi nti Katonda akuggyeeyo jangu omuweereze, jangu omuweereze gwenna. Era bw'onoomuweereza owooluganda agenda kugaggawaza obulamu bwo, agenda kukugaggawaza mu bintu, kubanga jjukira era n'ebintu byabiraga bwe biteekeddwa okukozesebwa. Naye ate bw'abanga akulera talera gwe wekka, alera abaana bo n'alera abazzukulu n'alera abaana b'abazzukulu n'ebiki gyekiddako. Mu Ezera 8:21 n'amuzika n'agamba nti n'ebintu byaffe. Kitegeeza nti bw'obanga tusazeewo obutanoonya Katonda, kyangu nnyo n'ebintu by'owooluganda bw'ovaawo nabyo ne bikola ki? Ne biviirawo ddala, kubanga tebyaterekebwa eri oyo akuuma ebintu byaki, ebintu by'abantu. Kale agambye naye nze ndi mwavu. Omuntu agamba nti ndi mwavu yamanyi ebigambo era yateredde ebigambo ebyakukattaanasa kumubiri. Kristo ng'agamba nti nze sajjirira abo abamanyi era abeerowooza nti bo batuukirivu, wabula najjirira abo abamanyi nti boonoonyi. So kitegeeza nti omuntu aba yeekebedde omutima gwe ng'akoze self assessment n'amanya kiki kyali, olwo najja ne yeewaayo eri Katonda asobole okumufuula ekintu ekyenjawulo. Kale abagenzi eri Katonda nga bamunoonyeza nga batandika oyangu okujja gyendi, ayi Katonda gwe oli mubeezi wange era omulokozi wange, ayi Mukama tolwawo. Emisakiti Kristo yeeteekateeka okukuwa obuwanguzi. Naye kye kibadde kikusomooza owooluganda, si mpita kooko na bukonkonyi, ajja kukulirawo, ajja kugulawo oluggi olubadde lw'eggadde owooluganda. Agenda kutema ekkubo olibadde litakola ki? Olibadde litali. Agenda kuleeta emirembe awo badde watali ki? Ajja kuleeta essanyu awo badde watali. Munoonye mu mazima ajja kukuwa ebyo. Mukama abeere nammwe.